nali mupangira kumutta kuba twabeeranga n'ababbi abatemu ne tupanga tugenda mutega waya babatisa batya waya basiba waya kangeze bategedde ayitako oluguudo bantekako musango nti oli wa ADF ne bagenda ne baaza ennyumba yonna namugamba maama togeza n'obawadde n'ekikumi sente z'obadde ogenda obbawa zimpe wano muli kyamukuba wala mutabani wange yabaaki kati ye wajja dduka emukwata muno n'emusalako obulago kasitaani w'omuwa inch atwala kilomita weewaawo ku MR live oba ku Media Club Bongo live n'olwaliro kwe tuli webali kutulaba webali kutwagala webali tuwa mukisa ogwo ogusookera ogusembayo kyetwetaaga kiri kitini nnyo bwesigwabwo okusharelingako okulikingako n'okukomentingako obuweereza buno busobola ddala okutuuka mu ensi gye twagala butuukemu muwembofu bw'ekitalo era tukomyewo n'emboozi ya Ssekito Caesar mu fashion yayita King Caesar musajja akolera ddala ebyenjawulo bwe bituuka ku kyalaani akijjiramu ddala amaloboozi ag'enjawulo era agamusula ku mirimu ejajjula amatendo agatagambika. Nzikiriza nti Mukama ne luno yalutegese era nzikiriza nti ekisa yakitutaddeko okukoma nga tukyali balamu. Bannaffe bangi bali mu mbaawo oba ze twandiise case bagenze ffe baani abakyali abalamu. Tekitegeeza nti ffe tubala nnyo obulamu oba Katonda tulina tetwawandika naye endagaano nedda, wabula kisa kye yamanyi ensonga lwaki tukyali balamu era oyo yatwagala ekitenkanika. Tukozesa ekigambo yatwagala ekitenkanika kitegeeza nti abo batudde tabaagala nedda, ffenna atwagala naye ate ffe abakyali abalamu omukwano gwe gwa bukyatambulira ku ffe olwo gututambuze gututuuse ku nsonga lwaki tukyali balamu. Weewaawo gye baliko ssebo kale ssebo gye baliko ssebo obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi, asobola okusemberako ko wano tunyumye nga twerinanye nga sikunukiriza nnyo. Amannya go? Ssekito Julius Caesar gegago. Sinzidde wa ssebo? Nsinzira ku Rabongo Charity Foundation. Weewaawo emboozi za Ssekito Caesar twakigenda parts bbiri. Gwe muganda wange bw'oliya paati eno nekkwatako nga wanyagadde omwana wagiwuliriza osobola okuddayo mu paati ze ezasooka n'ozigoberera n'omuggwa ennyalwe era n'ozisheyalingirako n'abaana bo. Tezesittaza, zirimu amakulu g'amaanyi, okuyiga kw'amaanyi n'omubisi ogwo ogujjuza obulamu ogutenkanika. Twakoma mu mboozi yaffe eyasembayo Ssekito ng'ogenze wa Babaluku. Bw'agende wa Babaluku gwe wali omanyi nti mu kubeeri gye wanyweranga enjaga ewa nagenda wa Babaluku. Ebiseera ebyo nabeerako ekamooca. Wali omanyi nti ate eyo ekamooca gwe Kafulu watuuka ewa Babaluku mu foundation mu environment eyo wasanga abantu abaali banywa enjaga ate ku level zotalabangako. Kituufu. Wagwa mu kitongole ekyaliko omusajja omugezi ennyo Babaluku yali abakuŋŋaanya nga bateramu abasomesa ku biragalalagala, abirwanyisa, abakakkanya naye nga buli musomesa gwe baleeta abamu ku mmwe nga gwe okulembedde mubalabira ddala nga byeboogera bya kikadde era nga tebitegeerekeka. Era weekiri tumalira budde. Maama Babaluku avudde gye yava akuleetedde omulimu ogukoze odibaze guli omwadde bubbaaga agenze nabwo akugambye nti naye mwana gwe ndaba ng'ekitone ky'olina munda mu ggwe ky'amaanyi naye oyina we wabulira era omulabye nga ye atategera na byayogera. Oze okutandikira awo wetwakoma last time ati tutandise okukolagana bampa emirimu kubanga baali batwala ebintu e Canada baba babeera Canada nga bajja kati nga tubakolera ebintu ne babitwala ne babitunda nga era baagala ebintu byenkola kuba byali birungi naye lwakuba nti time eyo focus yali evudde nga sikyabiwabudde. Kati omuntu gwe nasooka gundi lutu gye yasooka okutwala ebintu bye namuwa bantu babigulirawo kati weyadde ate yasanga si bye bimu quality omutindo si gwegwo gwenkola natandika okuteekawo question mark kiki ekyatuukawo naye nga nze amanyi obuzibu nti sikyabiwabudde
sisobola kutuula ku wansi concentrating kukola kintu. Ng'omanyi nti omuntu atandika okukubuulirira oba toyagala bakumalira budde. So tutandika okuba nga n'enkolagana tekyali nnungi. Omuntu wendaba nga omuntu ayagala kuba kuntuuza kumbuulirira nga nfuna programu nga mpitamu. Tandika okuba nga ngenda eyo mu ghetto gye nsiiba sikyafu. Ng'omanyi focusing efudde omuntu tokyalina concentration. Omutindo ne gufa. Naye nga omanyi nti omuntu oba mulabako ng'omuntu oyo potential yo gimanyi omulabako ekintu kyasobola okukola. Omulaba nga atandise okusebengerera. Naawe oba okwatibwako nga buli omu abuuza ye ne baagala okuntuuza wansi naye nga nze sikyalina budde bwabwe. Mu ghetto eyo gye wagenda wali okolangayo ki gye wakeeranga eyo abantu twagala tubavire ku ntono tube nga tetubaleka mu bbanga. Kubwa kunywa njaga kozesa biragalagala buli kiragala ky'omanyi nali nkikozesa. Kati ngeyo nti nfuddeyo waka kasita nfunamu akasente era neewuunya ekintu kino eno. Abantu abo boolaba ababeera addicted sente ze bira zimubula naye ez'okkubwa tezimubula. Kuba kiva ku ki nti olaba omunywi w'omwenge sente ezisobola okusasula rent ez'omubula naye ng'ezinywa omwenge n'ogiba mitwalo 10 mu bbaalaso agifuna. Kati nze ng'oluzifuna ne weba 5 oba 10 oba mmeka ojja kundaba kiro nga nkomyewo nga nkooye. So basically ng'eyo binafuula mikwano gyange kugezaako kutoloka trying to escape environment yokumbuulirira okugezaako okitegeera. So ndowooza neyo chapter y'okubeera nga mbeera ngenda nnyo mu ghetto yeyantuusa ku level nga nze omuntu nawampa sente kubanga abantu baali bagagala ebintu byenkola era nga abantu walaba ku kintu kyenkola n'alaba nti nze akikoze tasobola kikiriza nga nfunidde emirimu egy'amaanyi inakuwa omulimu gw'akakadde bakolera bagole ngoye nali mbikola amasuuti nakuwako bahaafu aba 5,000 ng'ezo wazimperedde mpitamu nkomawo ziweddewo kitegeera nkomawo ziweddewo kati wezibanga badde ampadde za materials akukola mirimu ngenze nzikozesezza kati awo ndowooza olaba emirimu wentandika okulimba abantu ti komawo enkya oli alina embaga ye eba ne deadline tebasobola gyongezaayo naye gwe akola ebintu omugamba koma next week kubanga sente wazikozesa wazinywa wazikola ki era mu kiraabu bakazi byonna ebyo nga nsaba onyambeko omumenyerebenyere bikubwa ki bye wasanga nga mu ghetto kati wakozesanga nze golaba nasookera ku mwenge neninya nenva ku mwenge nenyongerako sigala nanga tekimala nenyongerako enjaga nanga tekimala nyongerako amayirungi oba kyebayita mira nanga tekimala nyongerako kuba ono gwe bateeka wansi olulimi bintu 5 naye ng'omuntu olikozesa omulundi gumu ate akakoola anti ge mayirungi bintu 5 omulundi gumu bino bikozesa mu lunaku natuukako ne ku level nga n'amafuta nganuusa lwakuba go kalesa nagagezaako kitono ne gannema obwongo bwali butandise ogomanyi okuba nga okozesa ebintu 5 omulundi gumu substance ezo toxins ezo so kati nze ngate ndaba ki nze nga osobola okunteerawo n'enkoko naye nga sijagala wali mbadde njagala tugamba abantu tuyambeho ku bantu kikyali mu ghetto bayinza ogamba agenda mu ghetto si buli ali mu ghetto nti akozesa ebintu ebyo ate ekikwewuunyisa kyekino kinalaba mu ghetto abakulira oba bwe bazaalira mu ghetto abasinga simanyi lwaki bo basimatuka batya tebakozesa biragalagala abaana bwe bazaalidde mu ghetto osanga mwana mu ghetto ba family ng'omwana asomye ayagala okusoma naye ffe abatakudde mu ghetto abagenzeyo obugenzi nosanga nga wakunyumidde nolaba nga yeggulu kubanga sente gye banzaalira naye olwokuba nti nayagala likeness eyo abantu abakola byenjagala abatajja kuŋŋambako okupaatinga Monday to Monday kiro na misana kupaatinga ekitegeera gye nasiikinga sanctuary eyo gitandise okufa kati awo nti awo kyobalaba abantu bagamba abatunzi bakampeeta baani bapalapalanya nnyo kiva ku ekyo abasinga
kasi bonna nti balimu eyo embeera gye naye kunze ti oli akuwadde ssente genda okola omulimu we guti naye okuba oyina self defeating behaviors muggwe ssente tokutuukiriza kyolina kukola mutandika olimba abantu emirimu nga gifa bagamba oyo muyaaye era abantu bangi mmanyi bagamba siza yali amanyi okutunga siza yali amanyi ati naye siza nga muyaaye kati sino saawa abantu bategeere kizibu kyavanga kuki nga teri kirala sikyalina priority ndala kukubwa nga nfuse addict kati okwongerayo mu maaso mbeera nsiba ngenda mugeto nkera mugeto gye nsiiba lumu mbanva mu geto ndi hayi bulungi nkubiddwa bulungi situdde ebbaaga yange ku mugongo mu bbaaga ntaddemu enjagaminwe ng'ena esokoto ng'ena zibulungi okuba ngenda wakakola ki kupowa kubanga geto gye nabeera awe namasuba mu kikajjo nejuzi nayiseewo nga bakola amakubo wakyuka nene nzijukira nenga laba gye nava kati lumu mbanva mu geto nyambuka ngenda ewaka waliwo omusajja yali defense wa kyalo naye nga ku nnyumba ye woowetera kwambuka ennyumba gye nali nsulako yali waggulu eri kasozi naye nga ku nnyumba ye kwe woyita okwambuka budde bwakiro muko dread yange nyambadde camouflage ebibombola by'amagye ebiseera bye nga byentunga twali tukopa nnyo sitayiro za Latifu ng'atungira nnyo abayimbi ebyo kati nga naffe kyukira nali mwagala nnyo Latifu kati nga byentunga omusajja yali alina gwayogera naye bali awo ku nsonda y'ennyumba nampita nkyuka bati ngamba ate nangamba ki soko gye ntuuza oba alina kyaŋŋamba oba mumanyi nensembera kumbe saamanya gwe yali ayogera naye yaliwo musirikale nankwata bwati ku mukono naŋŋamba ebiseera ebyo baali tebakkiriza civilian yenna kwambala kyambalo ky'amagye nanga bulijjo mwe betunoonya kyambalo wakijjeewa mwe bayeekera oba mwe amdrobers ababba abantu ekiro nakola bati yali jacket nga jacket nakola bati akebera nga ekyuka side bbiri inside out ngeno kyamaje nono kyamaje eno kyamaje eri munda ame green bulijjo mwe betunoonya biseera ebyo nga tebakkiriza civilian kwambala kyamaje nga bali strict nnyo nankwata zine mugamba nedda nze bino nza byetungira era jacket nze yagitunze yagula wonge ina side bbiri yagamba ekitegeeza ekiro oba ogenda okubba armed robbers oyambala side eno woba omaze emirimu gyo n'okyusa nanga kati jangu nantwala ku poliisi negwe yali naye ena dredio gisibyemu olujegere olwembwa olujegere naluteekangamu nga ngenda oba ku fashion show nzikira ebiseera ebyo twali nkolanga zi fashion show kubayimba festival ku national theatre kati nga neteekamu olujegere kwega omanyi omuntu obeera creative nnyo wotaba directed bulungi mu direction entuufu owaba kyowandibadde okolera for the glory of God ate okikola owaba nokikola gwomumanyo oli muswaga nteekamu olujegere nentuka wali nga buli omu atunuulira nze agamba ate onaavuddewo naye kati ono defense ankutte noyo musika gwe yali naye ne bantwala ku poliisi yali mu kikajjo ngamanyi byangu ti ngenda banyonyola nza byetungira ne banga olimba bwoma muwakana tugende workshop ewaka gyeri mulabe byonna netwambuka nabo ewaka budde bwakiro ku foundation bo yali tabeerawo jukira abeera bweru ajjawo buzi oba musama naye nga alina n'ennyumba najapangisa jase foundation ife ababeerawo abakolerawo kati nze olwokuba nze nali resident designer foundation eyo nga mbeerawo era nga nafundawo waka wali workshop naye wabeera buli kimu bye tukola kati nembambusa ewaka
seri abasinga bali bagenze twalinga tubeera nga nze saawa ezo n'ennyambuka n'enzigulawo kubanga bali bantidde enfaananamu nawe nzuga mbono Rebel yennyini baagano yingira ka gate ne basigala ku munda ne bagamba watifu nga muli nakitegeera banyuma nti baatya ne bagamba nyinza oba nnyingidde eri either kufuna mundu kujja bakuba masasi kyoka wali ofaana crazy nnyo ng'obuntu n'ogamba ono ne bagaana ne nyingira n'enzigula nyuma muyingire anti mugambye nti no nti simanga ndirula bumuyingire ne batya naye mulinga nina tikimanyi nina self righteous nkimanyi sirina musango kangende nabo mulabye soko je weero nga tukulaba tuyingire ffenna ne nyingira nabo n'embalaga ebyalani bikingo ye naye ng'omanyi nti nga Katonda kyaka yakozesa abo bakiza ne muyingira mwenna ne bagamba soko jangu tukulabira tuyingire ffenna nzigamanyi sirina musango already ndi high bamujje ne bayingira kati we bayingira baba nga tewali bulabe bonna naye nga ye already omusango agulabye okuba nyambadde ekintu ky'amagye Lusa Katonda gwe yakozesa kubanga tenkitegeera luvannyuma eno gyendi nti ate Katonda we bonna yali abakozesa kuyamba nze kukyusa lutambi lwange ne bagamba jangu ne bantwala ku poliisi nabajjamu engatto ne banteekayo nze nga mmanyi byange nkyanja kuvaayo kati nkya ku makya bo nga tebannakkiriza nti siri muyeekera banteekako omusango nti oli wa ADF obeera otya nekyambalo ky'amagye ngekina kitunga ngulabye ddala ky'amagye naye nga ate kikyuka side bbiri kitegeeza nga bagamba motive kijjo walina okukola nga kikyuka in and out inside out kitegeeza kangeze okola omusango ne bakugoba oweta nsonda n'okyusa ng'omanyi abo ababbi nti ayagala ku disguisinga nze ngamanyi nti bano enkeera ne police station ino namba basirikale nga 20 tugende bateeka mu motoka iso ngako iso simanga diso simayangani ngera nabo nga bakuba tufunye tuvubye bagamba nga bamanyi ebyaddala ndi either amdroba bana ababbira ku nguudo ekiro abambala ebyamagye oba Rebel ogwali mwaka ki yali 2015 ya 2015 nzijukira bulungi ne bantwala ng'obudde bukedde ne bantwala okukola search entuufu nga bamanyi bajja kusangayo ekizibiti ne bagenda ne baaza ennyumba yonna temwali mu bantu balala ebiseera ebyo nga abasinga bagenda ba graffiti artist bonna bagenda ne bakola ebyabwe nga wasigalawo just by caretakers waliwo abaaliwo nejja ne baaza kati bo nga kyebanoonya bane baba kuzuula kintu nga kyali kyefaananyiriza essasi kyenga ndowooza nze nkyaliyo munda Mukomera ne banoonya ekizibiti ne kibalula nga balabawo byalaani byakutunga matiriyo biki bifaananyi ne bagaa tetumatidde ne batandika okuba amasimu awo ne bakubira babaluku bonna abantu bwe twabeeranga nabo kale balinako obuvunaanyizibwa ne bajja ne bakola saaki baluku yaliyo yakomawo yali waali sebo ne bamugisayo ne keesi ze kati ye olwokuba yali rapa omuyimbi wa hip hop bambala nnyo ebyo bintu bya camouflage ne bamubikuza keesi ze nga mu ebiri bishoti bino ebyakabi byevanga nabyo okuva eyo Canada waka yagenda ne babi tufunye ebizibiti ne babijjamu kati babaluku kazi we muzungu kati ng'omanyi abazungu bo si bangu naye ajjayo bugiya ssimu ye natandika recording omuzungu ate bo kati nga bo kye baagala zino engoye ze bazudde engoye za babaluku eza camouflage ne material gonna inaawo byonna nti buno bujulizi bwebagenda okozesa mu kooti omuzungu buye naagaana natandika recording kati yanyiga natandika recording ne bamubuuza gwe ate recordinga biki kati jjukira batya nnyo kamera aba basirikale baba bamanyi nti waliwo kintu kye baagala okukola naye nga tekiri mu mateeka kubanga si kituufu oba okusibako musawo ne baagala omuzungu jjukira bakalukalu omuzungu tebanyigira mu ttooke n'agaana okugyako essimu natandika recordinga nga basumula keesi byonna ne balaba nti ono omuzungu ayinza otufuukira obuzibu ne baga kale tubireke
search ekoma tugenda zino tugenda zitwala twala case number ya material kamwalimu ebimbi material benayina ngoye za babaluko eza camouflage nengoye zimu ze nayina ku rack ze nalinga mpangisa abayimbi eno tutte naye no tugenda naye kati nga bagala basoke bave mu wano wali omuzungu ne babaluko ngabala bano tebajja basobola bali exposed bajja kuba out reasoning ze ne banga tugenda naye ne banziza nga manyi nzirayo ku police kumpa byange ngato zange nkomewo balabe titulina musa just ngo ifa bazekolera olwatukeeri ne banga addayo munda bwetusobola kukuta olwedi tubina ekizibiti ngoye zino tuziina unentegeera nti kati kiri serious ne banga tukutwala mu kooti musango gwakuba na byambalo by'amagye gwe musango nno gukyaliwo mu Uganda juzi nalabye ne Latifu bwamukutte kwekyo kyakukola ngoye z'amagye naye ate newuunya gavumenti yennyini yekkiriza wali ku customs okuyingiza ebintu ebyo by'amagye matiriyo yenna be bamukkiriza ne bafuna n'omusolo kweyo matiriyo naye ate lwaki bano abagula matiriyo mu badesigner abamutungisa ate babakwata nga bali abamuleeta tebabakwata anyway nembeerayo yali first time yange oyingira ekkomera akaduukulu ka poliisi ne experience y'omwe yali ndala nnyo banga ate eyo wiki gye kwana malayo wiki namba mukomera tebakuvuga kujjawo bakumirawo bakusubira mukomera mu kikajjo ka poliisi ko mu kikajjo wa station wamalako wiki namba ngoli awo naye kati akansoke nkuwe story yawo mu police station yingidde radio ekyaliko kati olwabo okuyingira jjukira poliisi za wano tosobola yingira na dread n'ofuluma ne dread kyobola baera buli gwe bayingiza basooka kugikusalako oba olyani Ozi ngoli billionaire bano billionaire bempulira naye ate kizosanga wano mu Uganda oli billionaire nga alina dread ye n'oba bakuteekako empingo ne bagikusala ku lwampaka ne bagisala kati si yali first time oyingirayo nensooka nensoma embeera olwaliwo wenasangamu ba RP n'abavubuka abalala awo bayayibaoko abamu mbamanyi kuba twabeeranga nabo mu ghetto nga tunywa enjaga designer nawe bakuyingiza kati nze olwokuba nali simanyidde embeera eyo nasooka nentuula wansi nenzikakkana ngoli ne wambuuza ki simuddamu naye olwensooka nti nalina dread bano bwe nasanga bampita rasta kati nenfukirawo mukwano gwa RP kubanga bo balabanga ndi rasta ki ekiriwo olinamu kasente awo biki kati nga nalinamu ku sente zange nga wagamba tugulire ku sabbuuni nga ngula tugulire ku kando nga ngula nenfukirawo kyali wa RP kati nga ekyo nakyo kyanyambako kubanga abasinga bwe bayingizanga basooka kukuwa oba tolina kyolina sooka kukuba ne bakukyambuwa byonna nza awo nenfukirawo mukwano gwa RP bakubira ki nze tebankuba nze naye ngamba be bayingiza abapya bano nti nno bakucekera tolinamu wadde n'ekikumi bakubuuza oyingira otya muno nga tolinamu ssente omanyi simanyi bwe wali oyingiddeko mu kkomera naye eyo kale ye system ya waba RP buli kyolina baba balina okikujja ekikubya butaba na ssente oba ne ssente tebakuba bwoba nazo naye n'ogaano zizibwa nga ozirese wali waliwo abamu abagezi nga azireka wali kuki ku kawunta kubanga ng'ajja mu kyolina naye nze olw'ensonga seesigangako musirikale nze bulamu bwange ssente zange nafuna engeri gye nziyingiza naziteeka mu kana akasawo ka jini akatono bo tebategeera kubanga waliwo abazirekawo ate ne batazifuna nga bafulumye kati nenziyingiza ekyanyamba nafuuka nga wali eri kye beetaaga nze kyakulya biki nga tutumya sabbuuni kando biki kati ate omwo kwataganye ne RP tufuuse wa mukwano RP naye drug addict ebiseera ebyo nali nywa ekibayita ekibanga kati mukomera nga tosobola kyakisesinga ekibanga kyekiti ebanjaga naye gye bataddemu ttaaba ne bamixinga weed ne ttaaba kibayita ekibanga kati plain yebanga tebataddeemu ttaaba nali nywa kibanga naye nga kati mukomera ffena twali tuli bakubi abamu banywa omwenge kati ekiro nga bali abo omwenge tutumya ne banywa naye nga ffe abanywa enjaga tetulina access kugiyingiza omuntu omutuma nti bano abazze okukyayira polisi n'omutuma genda bali mu geto ndeetereyo omuti
teri asobola kikola agamba bwe mubanguleta ne bampita ne bankuba saaki ne babusanga kati nga kizibu omwenge mwagutumanga abasirikale bennyini abo abasirikale abakushifuti ekiro baalinga nabo banywa omwenge n'enjaga baginywa naye nga kizibu ofuna gw'otumenya naye ng'omwenge ofuna gw'olabanga lujuuju n'omugamba nkuguliddeyo nange ndeteraayo wabbiri kitegeere kati njagala kulaga engeri gye nayigamu sigala tetusobola funa access ku kibanga oba ku njaga kati ebiseera biwaliwo sigala gwe bayitanga safaari oba wali omuwuliddeko kati alapina ngamba tetusobola funa kibanga naye ono safaari asobola okugattawo kubanga naye alimu taaba mungi baali bamukola nga alimu taaba mungi ali konko nnyo ng'era osanga omunywi wa safaari omutya ng'akuba nga olaba bano abanywa taaba yennyini kati nagamba leeta nze tufune bwe tutuma wano eno ng'ayinawo ye namusanga ng'aluddeyo kati nga abasirikale baatuma ebyo agenda n'atuma amutuleetera bunayigira okunywa sigala nengezaako safaari nga kibanga taaba mungi koganga nsobola okubuzaabuza twakiyitanga take nga zikukubye abantu abali badikiti basobola kitegeerwa take oba kubanga bw'oba tokikozeseza ekintu ekyo omubiri gukyankala n'obwabamu batandika okukankana abamu alwala abamu bava mu mbeera kati okubuzaabuza take olina okugattawo kati ngamba omusobola kufuna njaga netandika okunywa sigala nkomera nga ogenda mu kasonda kuba mu paafu bbiri n'oli najja nakuba mu bbiri namunywanga kiroloka emisana batubaza nti abasirikale balina we balaze abasigaddewo olwedde bamanyi ddiiru yaffe kubanga omuwayizi omuwadde omuwayi bbiri tugenda nonywa n'oli najja nanywa okubuzaabuza take kumbe omuze gwa sigala nagwo guyingira awo sigala naye nemuyiga nebyadda nali mmanyi nti kigenda ba kyakaseera nti nga ne Mukomera we naafuluma nja kuddayo ku njaga yange kumbe sitaani ye muzibu bane kansoke mbulira abantu yabali sitaani muzibu sitaani tomugezesanga sitaani womuwa inch atwala kilomita womuwa fuuti yatwala kilomita wogamba nti kankikoleko lwakaseera olw'embeera nja kivaako nedda ssebo kasita omuwa access nomugwirawo olugi yeegabira ne byoti omuwadde omuwanga twatwala ne TV webale kati kyekyo nenywa sigala nentandika ndaba nga wenywa sigala takeza enjaga zikendeera kati nentandika okunywa sigala wetunywa omwenge wetunywa biki kati okumanyanga sitaani alina ekifutafuta kyateeka ku muntu ayinza okuwa confidence eri false nkusesaki bwe nakubira mukadde wange okujja okunzijayo Mukomera awo tuli mu nnaku nnya jukira nakugambako mu paati tunakugamba nti namala ebbanga kumpi mwaka mulamba nga maama wange tamanyi gye ndi ndi mu kibuga simuye ngimanyi naye nga sikyayagala kumanya anti nga sagala bintu mukubira muntu natanga kumbuulirira katamanyi gye ndi simu nazikyusa kati kyasamanya eyo gye yalinga nsabira era ndowooza essaala za maama zizandeetera okunkwata bankwate asobola otegeera gyendi kubanga kubanga nakimanya luvannyuma we yaŋŋamba nti nali twasiiba wane waka ffena ne tusiiba nga tumanyi oba wafa wakituzuula omulambo ogwo ne basiiba kati ontegeera nti ye Katonda eyo yonna situation eyo Katonda yagirimu nti yakozesa buli kimu okusobola okunvuba yakyobola olaba kintu kikulu nnyo omuntu yenna obanga Katonda yakusiima kirungi okuba ne perspective ennungi oba ne attitude ennungi kubanga kati nze ekyo nakiraba nti yali Katonda waddu bankwata sasuka kitegeererawo awo naye nakitegeera nti yali Katonda wakamba buzeeko syagala kumanya ndi mu nsi yange we namukubira yasooka nga bomanyi nti mukubire nga bankutte ye yasooka kusanyuka kunaga naye Mukama nga mulungi gy'oli oli mulamu gy'oli oli mulamu banaye yasooka nze namulira nga muli akaaba n'amazzi si maziga ga nnaku nti bankutte ag'essanyu nti ndi mulamu nga nebyemuga nti bankutte tabiwulira nemuwulira muli nga ali kwebaza Katonda ku ssimu webale Mukama webale
N'ogamba ono ate n'angamba bannaye bulijjo tukusiibira tusaba watuulako biki oba mwoyo gwa rebellion mwoyo muzibu nnyo mubi nnyo gwe gwagobya Lucifer mu ggulu nze just na rebellious nnyo nga wenda kitegeera nga mmanyi mu nsi nsobola okusurvivingawo nga nze kumbe bwali bulimba bwa sitaani kati ne mugamba bankutte ndi eno soka tugende empola katuna mugamba nti bankutte ndi eno soka tuddaano Mukomera mbe kintu ki kuba wagamba that was the first time okuyingiza ekkomera kintu ki kyewalaba mu kkomera oba bintu kyewalaba mu kkomera oga Katonda wange n'ensi nenkanze oba wayingira mu kkomera wayongera kuguma n'ogamba kati kasita nfunye bano abapya obulamu kabugende mmaaso ate ekyewuunyisa nze nayongera kuguma batya jugira ebiseera ebyo nali nze nasalawo life gye ngeno otambuliramu ndi lwasita kunywa njaga deception unasanga eri nga bye tukola kate kange kiki enjagale weroneri tunywa tukubwa tunywa omwenge already nfuse mukwano gwabwe nzalina mukasente bwati awo bagamba n'ekitibwa bampa na feeling comfortable ate Mukomera batya wena kubira mukadde okujja okunzijayo nangamba ngomanyi omutima gwa maama abadde babali bamanyi bannafa yagamba sente meka oli side wa tindi mu kikajjo na masuba nalinyirawo emboda najja ne sente okuba wanti banveeyo kubanga bali bazigambi ze bali bagala naye balabanga teri muntu kubanga bangamba gwe kubira abantu bonna nga nze saagala nga nino egume liringa ngamba nga already mbalinako obukyayi bali abansi bisize kati nga ndaba onakubira omuntu ajjembu ajja bbawa sente ate kijja kunnuma nnyo era maama weyajja ku poliisi kankunyumize kano kasina era siralabira kafaananyi kano weyajja kukana kadinisa akabeerawo ako butayimbwa ngomanyi nti omuntu oba ozze ng'olina oba mutabani wo ali Mukomera abantu abasinga oba abazadde abasinga ayinza sooka kwennyamira oba nakaba amaziga nti bannaye mutabani we bamukutte ne kasita yalabanga jukira eri yaŋŋamba ddosala enviri naye nga nze saaga kuŋŋambako naye nga muli kyaka kimuluma mutabani wange mwana omugezi alina talenti naye ate ayingidde ebyekiyaye kati ye nga yabiraba ng'omayiriso ly'omukulu naye nga nze sibiraba ate ndaba byaŋŋamba byebiki nga yaŋŋamba dda ku nviiri lwaki tosala ku dread ezo kyali mwana muto olabikira ddala nga saagalira dda kati bwe yajja kukana akadinisa n'alaba nga baakapepesa bazisaze yasooka kuseka kusimayilingala yawulira essanyu kati akube ne mu ngalo ne mutunuulira bati yasooka womanyi ngo mu kifo ky'okunakuwala yasooka kusanyuka mukama mulungi kati ye nze nakitegera vanyuma yaŋŋamba mu mutima gwe yali yeebaza Katonda nti bazisazi bamuyambako abaserikale bamuyambako ekyamulema kubanga ye yali tasobola kumumatiza kuzisalako by the way n'okuŋŋamba okusala ddole kyekimu kyangaana okudda okubabulako lifestyle yange tumanyi obulamu nali teenager eggume liba lingi oba kavubu kampaga yali mungi kati yewe yajja yasooka kusimayiringa nemubuuza ate kikinga osiga osimayire banyambyeko abazijjeeko enviri banyambye kati nze nemulaba ng'asanyuse bambi okundaba ng'asanyuse n'okubanga abaserikale bazisazeeko enviiri kati nasooka nantunuulira naŋŋamba mwana gwe tomanyi kyonkoze tomanyi bbanga lino mbadde nsula seebaka saba Katonda andage wajoli oba wafa otuloose omanyi tuka ku level uzaddewo okubanga omuyisa mu embeera ekintu ekyo bibimu kubyandetera nuga kimala nesimu time ebiseera ebyo nga sinatuusa naye naŋŋamba kati kaŋŋende eno mu ofiisi z'abasimanga DPC then ndabe ekyetaagisa then mbawe sente nkujjeyo nzomanyi we namugamba kumanyanga nalimu ekiwuka ky'eddalu namugamba maama togeza noba wadde n'ekikumi sente z'obadde ogenda obbawa zimpe wano nagamba ekiki kyogambye sente z'obadde ogenda obbawa nti banzijeyo zimpe wano goddeeyo nze nja kukusanga ewaka nga ndi siriyasi yali agenda nenkambuwala nemugamba maama togeza nagamba oli siriyasi kyoyogerako oyagala osigala nze mwana eridda tofaayo maama nkwegayiridde sente z'obadde ogenda obbawa zimpe olina emyaka ng'emmeka nalina emyaka
kandabe nali mu ale 20 ezaawo wa 21 22 kati nagamba okakaza ne mugamba zimbi kati nze nga ntegedde jukira ziri nagenda nazo ziweddewo netaaga sente endala mbeere mu bulamu bwe ndi mu Mukomera nakwata emitwalo egyo enna najikuwa muli nakimanya yali kyakali agiiriza n'emitwalo nga 10 naye nga kyemugambye namugamba nemmala ntegeera nti wawadde sente togenderera kuddamu kunda bagenda bula nze woba oyagala nzikomewo ewaka kwata sente ozimpe nze nkiwa nyinza osula lero naye nkyanja kujja kundaba nga nzize waka kati we namugamba kiri nti nja bbula nalaba nti ndi serious kwegamba nakwata emitwalo 4 nazimpa nemugamba togeza n'ogenda mu office kota kuba oddayo waka n'alinnya boda n'agenda teyaddayo nabali kubanga namugamba wona agendayo bajja kujja mu sente wadde onungami tugenda naye yakwata boda n'agenda naye nga agenda atunudde manomu mutabani wange yabaaki gomaye omuntu ozze mujjayo Mukomera n'agamba togeza n'oba wa sente naye obadde ogenda okubawa zimpe muli kyamukuba wala you just imagine okangizi oba mwana ozze mujja naye nakatonzi jayo nze zimpe sente era kyokka yagenda muli nakiraba yagenda ebikyaka alina ebibuuzo nga 10 ebibuuzo 10 mu bwongo bwe yabaaki bamuloga kiki muntu ki asobola okwagala osigala Mukomera not even 1 hour even one day nagamba kanjira mbeerayo nazimpa sente nenziteeka mu nsawo n'agenda nimwana gwe tofaayo neyanziza naye ojja kundaba nga nkomyewo waka the peace buyalaba abapoliisi bagenda mama akwalinya boda agenda bonga kiki ngenda kudda yabagamba ngenda kudda ninga fa bamanyi diru gye tukoze naye ebyeddala abakubanga yali nali ndi serious naye we yazimpa sente muli nensanga nga muli kyenjagala era omusirikale omuyajja kadinisa nabuza gwe ekiki mama wange agenze kimbali magenda kujja kudya nemugamba talina sente era tagenda bawade n'ekikumi mugambye agende kwanga mwagala sente ne bunyiiga jukira bwanyiizizza dda bwasazeko dda dread yange kati nga nze n'okuba wadde n'ekikumi nga kivudde mama nga mpulya kijja kunzita olwo bagamba batya nti kati tukwagala kusala nviirizo mbeera ki yali era bagamba olunaku lwasooka banteekayo ekiro enkeera twali babiri abalina enviiri naye nga ezange zaali mpanvu naye nga katwalo ne lwasita omulala naye nga zikyali nyimpiko yali omulira mu wamu n'amasuba bano yali bano bakuba bulooka ng'alina amaanyi twateekawo embeera teri muntu asobola kwagala musala ku dreads ezikuliza emyaka nga 3 lasita ali akuba mabuloka nga heavy aŋambye kubanga bajja nga bonna ne batugamba RP n'atugamba kati bazze salako mu enviiri kuba bano bakyalina enviiri zaabwe tewali muntu ayingira akaduukulu na dread ekiteeka mulimanyi muguleewo ne bajjanga bana kati netugamba nolirwasa tetugenda kukkiriza bakiri batukuba amasasi netulwana n'abasirikale unakwate nga omanyi nti omusirikale olwero baba bakola training takuba ngumi nalina wakwata ne batukwata kati netuteekawo embeera olirwasa yalina amaanyi bannaaye yabawa obuzibu ate neze nensoka nemutunira nga yata natulwanira embeera Mukomera olwo dread bajja nakyo zisatu jirita na makansi kwama engeri obolwana basooka ne basala ne makansi kati wakakana ne basala ne jirita ne bagana nedda tubafulumye batufulumye nenga tulwana anti kati balabanga tuna Mukomera twateekawo embeera kati nabali abasirikale ne batandika okutulwanirako basindiko abasirikale abo sente lwakuba uniform tubatupatya lwa uniform naye ng'omusindikale muteeka ku kisenge kati nabo ne bajja lwasita bagenda basalako bayala people ne batwegattako ne tubalonsa kati bo ne bagana nedda bano ababi tubafulumye osina najja nakyo ekigenda mu maaso jukira yali tabiriimu yali mu office bano bakadeide abasirikale bakadeide be bajja bagala kulaga to prove a point oba olusi n'okujja mu abantu sente nti gwe obutakusala konviri tuwe sente west afene tugana kati bamalira ne batuwangula batuteekako empingu kasita batufulumya ne bateekako empingu nze n'olira sita ne bateeka wansi ne batuteekako empingu omwakutte ne bakuteekako empingu munakwata omutwe
naye nga obusungu amaziga gagana kuyitamu obusungu nali kyampisa bubi nnyo ekintu ekyo. Ne bazisalako wabweru, basalako we boogera ebigambo bakusamba mwe babbi mwe fulanti no kimu musimanga balasita mwe babbi. Kati waliwo buno bu informant bubegera ku poliisi kamu kansindika wanino ku mugonga bantu ziza bansalako mvi mwe babbi kiwekalakasa biki ne mutunulira bati ebirowoozo ebyali mu bwongo bwange ebiseera ebyo nga mba kufuluma oyo muvuka nali mupangira kumutta kuddayo mu ghetto eri gye mu ghetto twabeeranga n'ababbi abatemu nga oyo nali mpananinga olufuluma bati oyo tasula ngenda musasula abayaaye bajje bamunyige naye nga bomanyi Katonda aba yakumanya ye ebirowoozo abimanya nafunako engeri gyakudivertinga ne bagisalako kubanga nali munyiivu. Abasinga babasalako dread zaabwe ku poliisi waba avuddeyo agenda nazirondawo naziddayo nazo nze nanyiiga saazijjawo wadde zaaliwo nangana nozijjawo nga olwedde ebirowoozo byenina bibi nnyo kugenda kukulupanga lukwe kubaako kyetukola era abavuka bangi babikola ebyo nagenda okangize nategeera ono omusirikale yankwasizza obaki bamubafa genda ne bamupangira abayaayi ne bagenda ne bamusala okitegera. So n'abapoliisi nabo bali ku bunkenko okulumbagana abayaayi nabo batunda mwoyo. Nze waliwo akasajja akakulembera tujjako dread twali twateesa n'oyo rasita nti we tufuluma yenaga awo tugenda yali avuga kipiki bino bidigi ebinene bi sport nga tugenda mutega waya era nga twali tusaze olufuluma tumanyi tugenda fuluma naye ne tupanga tugenda mutega waya babatisa batya waya basiba waya kangize bategedde ayitako oluguudo ne basiba waya kugula omuti gw'amasannyalaze n'eno oba kikomera waya zino nga ekiro tusajjiraba kati ye wajjadduka emukwata muno nemusalako obulago abasinga babatisa waya yagamba nze nali nkikozeeko basiza agwe weesirikire tugenda kikola zira ngenda kuwa emitwalo 2 nga n'owootampa kuba nange olwedde bansazeeko dread nga tugenda mutisa waya nga nange nsazeewo tugenda kikola ne munaye wenafuluma ate ebirowoozo byo byakyuka bitya tugenda basooka okuvaayo kati saddayo nabirondoola kumbe Katonda yannyamba senga kati waya nga tumanyi oluguudo lwayitako ate ajali anywamu bakusaza empata tumanyi ebigooli tumanyi nga mpulira ekiruyi bannaye gwe omuntu yenna nga abadde ne dread ogisalako tumanyi kyoba omukoze naye kati awo Mukomera mukaddaze muganya okuba wa ssente azzeeyo baddeyo kati ate ntabuse butabusi abadde anywa sigala omulaka emenge 3 tugula paketi nenyongera nensula inaku endala 3 ne bajja nga bambuuza gwe muzadde we yazze wano naye lwaki tetwategedde kyekigenda maaso nga saagala bagamba mazima nze nabagamba talina ssente amukubire tewali buzibu naye nga nze nkitegedde kasita nayingira mu office tosobola bawona bakufuna engeri bakujukira omuzadde yenna bafuna engeri bamufunza basobola muga tumutwalirawo ku kooti kuki myaka 8 naye ng'ogwo omusango gwa ekyambalo ky'amagye tegusi musango gw'amaanyi kasaba buli okufuna ekizibiti mu nnyumba zino jaketi ziraga nti bazitunze butunzi ate nga balaba tebajja kuwangula banantwala mu kooti kinabaga mutwale mu kooti kooti wali ogigenzeemu ngaali mu just kavubuka mpaga gume sigimanyi era baba kuntwala yuno okimanyi musango ali nsinze kubanga newankubadde bakimanyi nti gwabitunga ne basobola kugamba otungira ababbise mundu oba otungira abayekera kakati wali obadeko ne mukwano gwo batuteko mu kooti nga oba kooti nagiwuliranga buwulizi era ne wenafuluma bangamba gwe wawonna tebakutwala basobola oba basaze gavumenti webasazeewo kusibwa n'oba tolina musango ekyo nakimanya olwo abantu babali obeera nabo bano bali munywa nabenjaga fashion house gye wali okolera tewali yajja kulambula Mukomera n'ogwo wadde n'omu maama we yekka yajja era olwafuluma nali mbalaba bulala kati kakana naye siba nenya nnyo gwe mwana Katonda ali eyo omuzadde Katonda w'oku nsi tukola effujjo
tukola buli kimu twenyinyaza ensi ne Katonda twesittaza abato n'abakulu tusiga ensi yaffe ekifaananyi ekibi olw'ebikoosi ebituyigiriza emize ng'omwenge n'enjaga n'ebirala. Bannaffe tutandika nabo effujjo waliwo batuuka ne batuvaamu kuba abasinga batwagalako ssente ebinyumo n'ebirala. Omukwano gwabwe teguba gwa ddala guba gwa kaseera, naye omuntu yekka aba n'omukwano ogwa ddala era ogutaliko season ye muzaddewo. Siza era ekyo nakitegeera, perspective yange yakyuka okuva ku eyo incident. Tinakitegeera teri muntu ku nsi eno asobola kwagala nga muzaddewo nawaba mukazi tasobola. Perspective yange era ne kati wendi kati kimanyi tedi era kati luli nalinga mwewala ne kati namfula priority nga tuzeeyo wali eri nensigalayo Mukomera sentence ina netwandika kati abuti tufuna omwenge tugufuna enjaga netwandika n'enjaga neso netwandika ogifuna naye kati bano abaserikale bagenda ono defense yagenda n'alaba nga yali complainant anti ng'alaba sente tafuna nansaba enamba ya mukadde neŋŋaana okukola ki already nga beerawo nga yamanyi omusawo gugenda kunzika muve basasule sente bukadde nga babumeka then yafuneko omutemwa ng'abaza afunye naye nga nange mulinga tabagenda bawalu n'ekikumi nga nina obusungu bwawe nsigalayo yalaba teri ajja kunnambula ate Mukomera obanga teri ajja kulambula teri akuleetera mmere complainant alina okuliisa mu mateeka bwe kiri ng'ate yalaba okukwata nti anteeke nga mwezi emmere ate yansuubiramu ate balabe ku muzadde wange yazika tebategeera kyeka waliwo kye nagambye mukadde wange n'agenda yakuta nze nabagambirawo nabagamba nga mumazeeyo nabagamba tagenda kudda namugamba wabye namugamba era tagenda kudda era yanzaalukuse kati suubiri abuli yonna neriggwawo nti ono ate kafu ng'ate balinamu nakali nti oli omuzungu mukazi wababaluka bakutte vidiyo kiyinza okuba backfiringira nga bo bayinza okuba tebakuba mu kkooti iso ne bajja ba iso baani nga ndaba babeera beetala nga bantunulira n'obusungu balaba sivaamu sinako envaamu bapondooka ne bagajjangu longoosa wano wonna longoosa wano genda osimule toyi biki byonna longoosa wano ofiisi zaffe simule yabagamba tuyimbire namwe anti mugamba oli mulasita tuyimbire awo nga sinasenyega nensiimula bye baŋŋambye ne bagenda komaawo weewaawo siza bamutadde afulumye ekkomera we tukomye mu paati yaffe ey'okuna twagala twongere tunyumyemuko ne siza bwe yafuluma ekkomera yayongera ku kkakkano oba byatabuka endaba ye ey'ebintu yakyuka eri mukadde we oba yakyuka mu kaseera neddayo. Omuzadde yarasobola kuvaamu, omuzadde yabeerawo ne mu kaseera akazibu. Omuzadde sofa ku kye twakayiga ku mboozi ya siza yoyo bambi asobola okuteekinga buli lisiki ku lulwo. Omwana omuto ali eyo okyanyuma muzaddewo naye munnange ojja tutuuka ekiseera okakkana ffenna ebyo twabikola naye otuuka ekiseera n'okkakkana nga byonna obikoze. Amawuggwe ogwonoonye, oyonoonye ebibumba, amannyo ogwonoonye, obulamu obwonoonye, ojja tuuka ekiseera okakkane otegeere nti awo omuzadde kye yagamba nga kyekyali ekituufu si ggwe kye walowoozanga. Naye kijja kuluma nnyo nti ate bonna kakkana bonna abo kakkanye olwo wayitewo akaseera kati nyofe ove mu bulamu bw'ensi eno, kubanga buli kimu ojja kuba okyonoonye. Nakozesa ku biragalalagala, nakozesa ku buli kimu, mbadde ku nguudo z'ensi, nwanye n'ensi, nkoze buli kimu ekyesittaza ensi yange era nakikola, wabula namaliriza nzize ku ebyo muzadde wange byaŋŋambanga, ku ebyo emikwano emirungi nje nasembezanga mu bulamu bwange gye byaŋŋambanga. Ku MR Live kwoli era kwobadde oba Metani Club Bongo Live bampita Rima Sam. Gwe omuzadde alina abaana, programu ya Ssekito Siza sharing ne programs eziba kuno zonna zirabe free ng'olina abaana teziba zaabuweemu, ziba ziyigiriza ekitenkanika. Subscribinga ofuna akade buli program bwegendayo ono akade kakujjukize ntutaddeyo ekipya. Webale kutwagala, weraba.